bafunye ze first grade n'abantu bafuna max 4 otandika okwebuuza ebibuuzo bya UNEB bw'abanga n'omuntu atasomye kimala asobola okufuna max 4 obubonero buna UNEB esetinga ebibuuzo bifaanana bitya. Medi ekirala kinala mu bibuuzo ebyo bagenzo okusiiga ekifaananyi nentunuulira ng'amasomero agakoze obulungi ge gafe wano kampani Wakiso ne gawa ekifaananyi nti Buganda ne Western mwe mwabadde abaana abakoze obulungi. Abaana mu Eastern ne North ne bagwa. Kakati ekikulaga ki Medi EPRC Economic Policy Research Center e Makerere ina map ya shading ey'obwavu. Buli buntu bw'olaba ebintu ebyo era bw'ojja olaba na bino bwe bifaanana ng'abalinawo kati olwaleero Medi okusoma obulungi tekukyali kuli kwe mwasoma nti olina kuba mugezi okusoma obulungi. Mukadde walina kuba na ssente mu bino ebibuuzo. Mukadde walina okuba nga yabadde asobola okusoma okufuna omusomesa n'akokinga omwana we, asobola okufuna intaneti, asobola okusoma ku Zoom n'ebirala. Kati mu bufunze nti obubonero abantu bagula bugule max za procured nti abalina essente bagenda kusoma bulungi kubanga government eyagala okusetinga ebibuuzo nga si bizibu nnyo abaana ba UPE bayite. Kakati kyovola nti omwana atasoma P6 najja mu P7 nga ne P7 yagisomye matankane asobodde okufuna 4. Ekyo nno kizibu eri eggwanga lyaffe. Nakiri kyegambye ekiraga apartheid obutali bwenkanya obw'ebyenfuna obuli mu ggwanga muno bweyokera bulungi nnyo mu byenjigiriza. Kaakati Medi oli ku WhatsApp group nyingi oteeka obanga watandise okulaba ng'abantu online batandise okuyita application za S1 abaagadde amasomero amanene mu bufunze baziyita bayinza n'okutandika okusomesa. Bali abaana beewa Basabamala, bali abaana afe ab'Emasuuliita, abaana afe abawano Kisenyi Kamwokya, abo abewa muganda wange Kivumbi, abo bonga balinda ki ekiddako. Beebuuza ki ekiddako? Weebuuza ki ekiddako? Waliwo abafunye ekiddako. Bakola na luli ne batanga amasomero ne bagamba amasomero wana amanene agabaguuda ka international school n'abaana ba nasale baddayo kusoma. Ng'emmotoka ziraba ziparkingawo zidropinga abaana neggwe abaaba mu Medi nga babagambye balinde mbu obulwadde bukyatambula. So nti obwo obutali bwenkanya obuzimbibwa mu ggwanga lyaffe bwe bwolaba. Kati watwatuuse ku COVID, kati COVID nalinga Medi nga ali mu campaign nga mbuli abantu be Kampala mbu Uganda erimu side bbiri era ne nga mu Kampala Central yesiga obulungi ekifaananyi. Oluguudo oluva ku Kira Road ne lujja ne lutuuka ewandegeya ne lusala Kampala Road mpaka wali kugundi ku Lugobo bypass side ey'engulu nsindala Kololo 1 2 3 4 Nakasero 1 2 4 Nakasero 1 2 kubanga 3 ye Wakiseka ne 4 ye wano wansi nti abali mu nsindala Medi bali bagula mu zaakedi saakedi mu mall era COVID yaggwa bibasooka okuta bwe babeera basabira ku All Saints ne mukabbo basula mu dola basabira ku Christ the King basalira ku wa BMK Kololo Africana. Yes, aho basalira kirase ne Kololo era bwojaga ono ngale tumutegeera kanzu bagiraba kakati nokkirira eno ne bagamba Kamwokya n'obatunulira ngera ddala yemmwe n'ogenda ebukesa nokkirira mu Kisenyi ne mbaga olwo oluguudo lukulaga anti omuwaatwa oguli mu ggwanga muno ne tutuuka ku mmere gy'obadde oyogerako Medi mbadde ensi baano mbagamba tuli mu buwambe
nze abadde ng'abeerako mu makomera ga mwami Museveni bakubulira essaawa gye bakugulira ne bakubulira essaawa gye muli emmere ne bagira lookaapu bino yawudde lockdown era ka lookaapu gye bakusibiramu kakati media abantu bo media wano nze nakula maama muzzukulu wa mukalo ng'atumanyi tetulya mu kyalo amanyi tetusaba mmere ebyo nga tubirina ne medi wali ewaffe Naruvule LC ennaku bbiri emabega yagenda yita mu bantu abeesobolako neefuna emmere n'egigaba ne bagaba bajja gigaba ssaawa 5 abantu babaddewo ku ssaawa emu ewanna abakyala mukyala Semata zagenza okuwola bbiri ng'abantu bayitirivu n'agamba bwe ziwera 3 abantu besse ne batandika okugaba emmere medi olutawa lwabaddeawo singa nga mmere eno singa bagigabe kawungeezi oba singa bagige abantu abateemanyi baba tebagenda kuttingana medi tunaatera okufuna bupaasi ovala kati buli omu akukubira medi nfunireyo ku mmere ng'ate tasaaga ali serious okufuula abantu abaddu okufuula abantu abasabiriza programu nteeketeeke era mbadde njogerako n'ababaka abamu ne mbagamba ekyokugamba nti muwa abantu emmere eyo si solution muli mu kugwa mu kateego omwami Museveni kazza abateekateeka bwe yagaana okuteeka ambulensi balemedde okumusaba ambulensi ne bagula zi taxi ne bazisaka ne bazisiika kirangi mbu ambulensi wi mwene embeera zaali tezirina mugaso nga baga omulago wa covid yeetaaga oxygen nga tezirimu oxygen ne bagaana okukola enguudo ne bagulayo obukomagomaawo ne bayiwayo bumalamu apangisa greda n'esikasikaawo kakati mbu obikolerako bya bufuzi naye nga medi tulina omuntu akutukuŋŋaanyaamu ssente buli lunaku buli kiseera ne mu covid azitusabye bw'oweereza omuntu ku mobile money kuliko omusolo bw'ogenda okugula kino bw'osasula gundi yaka kuliko omusolo bw'osasula amazzi kuliko omusolo zonna zikuŋŋaanyizaganya okutuddiza abasuubuzi ali wano wiiki ewedde tuleekaana bali bagamba mwe temufaayo bo baleekaane ffe nga kaffe tukola ki tulya kati buli omu afuuka omuddu medi asabirize akolere buli wamu so nti nze kyenjagala okusaba naddala abakulembeze baabatonda baabalonda kusonga mu ggulu ddene mugende mugambe eggulu ddene abantu baffe tebalina mmere kubanga omuntu gwewadde kilo 5 zigenda mulisa nnaku mmeka okujja omusalira akalwa akaddako naliwo nnyo ku lwammwe kubanga kati gwokyetisse oba n'abuuza lwaki temwetikka sente z'omudwale za covid ez'emiliyoni 9 oyo musomesa mukwano gwange Mr. Mutebi musanze ali mu kunoonya ssente muganda we yafudde covid e Masaka naye kati beetaaga ssente z'okuziika kuba kati okuziika tebakkiriza kuziika babase miliyoni 4 ne mbuuza nga sigenda kuziika kubanga kyenyina okukola omusomesa ali mu kukima kasevingi ke akaweereze si muganda waawone bagende baziike muganda we wawudde ekyabadde mukono nga dokita yafudde Dr. Munabwe Dr. Munabwe gwe baaligambye banetuswala ono kale katuleke kasasa suddeko miliyoni 5 bagende bamuziike ngabaga omulambo kati muno omugamba okusasulira omulambo asasule so kyeŋŋamba medi kanzi katono nnyo kutegeeza wonna gy'oli nti banafe aba MTN basenkola yitibwa Kibanda Express osobola okulaba firimu eziviira ddala mu action ez'amasasi kajja mulize so medi mbadde ŋŋamba bano abatukuŋŋaanyizaamu ensimbi ne balana okujja ng'abagabi b'obuyambi medi njabawo ekyokulabirako tulina obwana buno obukalamoja obeera ku street bwe kabeera ka myaka 2 kakusaba bwe katuuka myaka 9 ne kaba ng'akakugira ne muloka kagikuba oluyi bwe bawere 15 balagawa aba alina okukulumba akuggyeko ebintu njala okutegeeza abalowooza nti mwe mukoze muteredde temugenda kwebaka mu bisenge ebyo bye muzimbye abantu tebagenda kutya sima abasekuriko be mutadde ku mayumba gammwe ekyo kibalaba e South Africa ekyo amagye ne gajja ng'abantu balumwa omuntu alina enjala tapowa bakulopera simanyi abaana bazze n'azika akasimu wiiki ewedde abavubuka 4 balumbye omusomesa Makerere Kyambogo College ng'ali ku staff quarter webasula
ne bajja saa 12 bamujjako essimu ne bamukuba yafudde. So n'olwekyo nti bwe tuba twagala okubeera n'emirembe tuleete obwenkanya. Tweyanza kile ziri kubizo kwizibula kweli sawa ebiri. Honorable Mwanga Kivunisa obuza kutubiza se. Medica suke ndezeze abasiramu bonna abatuse kunaku lwa Eid. Yohani mbagaliza Mukama Katonda yabadde si ya bulijjo. Kubanga bulijjo Eid eno yesinga kefumbe. Nebasalira bi. Tuita bakaija bano. Ne bajja ne balya ku bintu. Leero twade tubino kumire bali. Era n'olwekyo naye baswaba basobola tugiyitamu mu ngeri ya bulijjo tusabe Mukama Katonda akkiriza okusaba kwaffe kwonna atumalire n'ebyetaago byaffe. Medi sisobola era butasinziira wano oliyala abantu ab'amawulire nisi b'amawulire kuba journalist ya trainingibwa mu sukulu nga gy'omanyi balina bye batakola era nsiimye nnyo abantu ba medias ezisinga obungi senior editors nga bebakubira bakuba ku simu yange bangamba bino bituwulidde omu naagana Uganda wano weetuuse nga senior editor sijja mwogera bakube nitwogera nitwogeraga ne bannange Uganda wano weetuuse ti omuntu akeera enkya tonaba wadde nze wadde okwekoona akakongovule akagere wekatwadde kufunfumu sinabadde ekoonako n'olinga abise nti omusajja ayinza n'okuba agenze la ilaha illallah Muhammad Rasulullah bikulu kubanga you see era mbadde nyina okusaba ennyo kako kalingi MP Muwanga involved in motor accident waliwo abagise fato embi nnyo nemba mujjanja muka dispensary empigi kakati basobola okuleeta ebizibu sister wange barabye afunye pressure ate mbadde n'okutya nnyo kozi mama wange akafiirwa omutabani kati nga bw'omugamba nti negwe yabadde naye ku Idi naye agenze musirikire naye osobola omuttirawo era kubadde kusaba kwange nnyo nti tabulira kositali nnyo kukuloboza zino nga ndi bino banaabiwulira naye sinayogera naye nsubira tabiwulidde era tibimutuuse mu matu ago naye njaga okutegeeza abantu nti nze sinakufunako kabenje kona nakedde obwedda ndi mu nnimiro bwenvuddeyo neŋŋenda ku Zoom mpulirize Parliament ne Nabbanja nasoma ekiwandiiko kino kimalamu amaanyi nenga nti ekyo njabiwuliriza ku Zoom oyo njabiwuliriza ku Zoom nabiraba nga tebirimu mulamwa naye nga ajooga ne gavumenti ya Uganda ejooga bannayuganda ne Parliament kubanga ekiwandiiko kyasomye tusobola nakukitwalira bakatale n'okibasomera ne batavaawo kulekawo ng'okisoma naye bamwambala suuti ffe gye tulina tuli bahonorable tulina okutula netukuwuliriza batusomekeza bugumiikiriza wayaganga tebikunyumira teekawo feesi muwa amaanyi asigale ng'asoma n'olwekyo mukwano gwange totuyisiza bulungi nnyo obutatulabawo otuwa ebintu bwe bityo naye tukkirize awo mwatutuusa bwe mututwala Medi njuzayoza abaana bangi mu mbeera eno abaatuula ebigezo ne bayita era mbaagaliza ne tuzzemu abazadde amaanyi Medi waliwo panic eri nnyo mu bazadde bano bamusiba ttaayi education nnungi naye waliwo debate egenda mu maaso ge tutagiyingiremu n'amaanyi kubagumya wakati kuga nti omwana ogenda omusasulira miliyoni 10 agenda mu senior 5 oba 2 nti asomere mu ssomero bwana mu mbeera eno ndowooza obunafu bw'abakulembeze baffe
balema okuwa abantu omanyi trust yafa abantu tebesiga government ate trust gyogenda oli kasaga nti medisi kyamwesiga kiba kiwete wabaawo kati ffe tubeere mugoneka egguliro libulidde kuki tekucbs libadde ku programu yani netanze yasoose okuŋŋamba muganda wange yasa nemuga oyide ku CBS andi waliwo omuntu apereza akantu nemuga naawe nakamukubireko nemukwenga nti amukubire omusajja mulamu alina bwaka kakati ku programu ani yabadde nti medi andi watukoga nti aba medi katulinde yani no medi bifune ku programu ya medi akatulinde oba binafuluma amawulire ng'omanya medi awo bantu batandise okukola ki oba buwudde ku programu katulabe ba mawulire naga ku programu ya medi kwe babyogeredde ekyo kimala ye trust kati gavumenti zaffe eza Africa naddala eya wano erina obuzibu bwa trust okubanga abantu bagisaamu obwesige ng'oli alinda naga nti bya byonna nga biganye kaninde ekya gavumenti naye kati abantu gavumenti beyogeraga nti okyesiga ng'ate gavumenti emaze okwogera kinava emengo tegeza nti gwe siga eriryo terikyavako nsulo y'amazzi ganywebwa bamala kugateeka mu tesiti ndala naga nti aga amazzi katukakole ki tituganywa kati gavumenti yaffe oba oliawo nereta eddagala litali tuufu oba oliawo nereta eddagala kakati mu nsi endala nobody would settle teri gavumenti yandibadde yebakana tulo nga tennakakasa bannayuganda kyaddagala nti lyali ly'amazzi naye kati wanewaffe yali just water era munaddeyo ku mirimu gye akola bulijjo yalwaninga covid nga bakubye abantu b'amazzi water naye nga be battayo werodemu omu bwati asitukiramu but here you are endangering millions of people they don't matter nolwekyo gavumenti yaffe kyesinza okuba nakyo nti abantu bagina mbuki bwesige kati ku nsonga ngene education compounds it mu mbeera eri uncertain gyotasobola kusaako buli omu n'ateebeza ati kinaggwa ddi bandibadde balina enkondo sedduga ebeesigama yandibadde gavumenti kyekola ki kyeyogera katulabe programu ya gavumenti eri abaana baffe ne bagenda okulira nga ate owakulira mu education omukungu yeyasoose okutwala omwana we naga bali abalimu omwana wooli gwolugambo lutambula tolugutwatugira nekukyatega ku whatsapp gwe twalina nti anze nagenze ndi Tanzania nsoma ng'ate oyo yakulira ebyenjigiriza wategedde nabali baterebuse so at the end of the day buli lwe mukola ekintu nga mwe abakulembeze temuki n'otunga ekkooti nga gwe omukulembeze tosobola okusejjambala n'ozimba ebuno gwe totambulirako n'ozimba ebuno amasomero tosomesezaayo amalwaliro togendayo tolwalirayo teri wuwona omugo okkiriza gwe novanga oligwenga nti nti amalwaliro ago seboka ne sente mu wallet balina $. Sigesiga kubanga bentwalayo abantu bange bayinza okufunirayo obuzibu ani anatwalayo nze n'osindika ngendeyo so at the end of the day neboba ekyo ng'okimanyi by the way kuba president ng'okimanyi nti awo media awo ninawo obuzibu omanyi omusajja bamuyita John McCain yagamba gwe yali yesimbye nayaga no if you are president you don't state it like that bw'oba yaga kuba president wa ggwanga wadde kyogera nange kyenjagala okwogera nekyo bakyogera bwe batyo maybe benzija wano nimanyi bingi nnyo ne wadde ate ndika opposition nesinza kujja wano njogera ebintu bimala mu ggwanga lino maanyi kubanga njagala ndisange nga lissa twetwagala president addako alisange ngaeggwanga likola ki lissa so sinza kujja wano nenjala njira wano abaana nti temugema temukola biki sisobola
nebemanga manyi bayinza okubakuba amazzi tekiri mu interest yange kujja wano kubanga enkyanze binafuuka mu gavumenti njakuba n'olugendo lunene nnyo okuzzaawo gavumenti okugisaamu obuki obwesige n'olwekyo ku byenjigiriza bottom line eryemu 1 nawadde nenga nti bino babukuttemu abantu betalikoga nti mwakuttemu muba n'obuzibu mwagadde okulekawo n'olwekyo gavumenti yaffe ekola ekisoboka kyonna okulaba nga earninga trust you earn it obwesige emedi obubwo ewaka ne buddayo essaawa 3 oba 5 ez'ekiro hajja ti oli mukwano gwange amanya nti media abadde akola ne bwobadde onyumyamu nekivuga nti abadde anyumya naye bwetugaga nti leeta akatambalako ndabeko leeta kino ng'omanya nti olina obuzibu n'olwekyo gavumenti yaffe bino bottom line byonna kaija byabadde ayagala bwe wataabe trust bantu kuzzaamu bwesige mu gavumenti naga gavumenti kyekoze gavumenti bebaga nti bane mugumiikirize bamanyi nti nabo bagumiikiriza olwokikoze ku lwa bulungi bwaki bweggwanga bino byonna tujja kujjano tunyumye emboozi twogere ku byeducation nga bwe biggwa question eri nti ate gavumenti baba bagijjamu obwesige osobola obbuzaawo so kati gavumenti twanga conclusion nti yaluzinga trust obwesigwa osobola obbuzaawo bw'oba tosobola kuzzaawo gwoba okyakola kikubukulembeze kabanda yali bateddemu ekyo kabanda natajesiga olugira nga bekweka mu nze mpagira Museveni abamona bawulira bankweka bagamba nze mpagira Museveni siri wenaremu tosobola kuba mu kiswa nga toli nkuyege otaate otya nobeera mu kiswa mukwano gange ali wano abo bonna reality mu mutima gwabwe emmeme n'omubiri byebyogera birala byebamanyi birala ne byebaagala okwatula biki birala so at the end of the day nabo bennyini bamanyi nti ekibaga nti bendi wa Museveni ate bo balowooza nti Museveni abantu bamwesiga wapi kubanga gwe obadde ne gavumenti myaka 3 bayinza kubanga yo bagijjamu ti obwesige nga gwe bakyabukutaddemu it's not even about Museveni kuba Museveni muntu olaba bambise olwaleero bebasobola okubika omuntu yenna mu ggwanga lino naawe medi nange nga Mungu ageze ffe ate kugera abasiraamu tukukkiriza naki nange ate ku 8 tukuteekayo bubiira ngaffe kati ku 8 olwagize mwandibadde munteekayo era bwe musukka omunange gati ati kati bano boogera nnyo tutwaze kuziika 8 twagenda okuziika mukyala wa Haji Kyanjo kati Imam Kasozi yali MC nagane obudde olwagira Haji Kyanjo nagamba nange aboogera batugumyako ebigambo biboogera netusigazeeka baleke babiri boogere Kasozi yagamba netugenda kuziika nagati abange obudde naye nga boogera obudde tuziika mukyala Kyanjo ng'atabadde mukwano gwe n'erinnya liba lyakyuse tebakyakuyita medi tebaga nti abadde medi maiti mulambo mugenzi omufu maiti etuuse medi atuuse oyo aba mulamu bagamba maiti etuuse omulambo banetu mukukwate bulungi kyaba kyakuyita amanya nti medi mumukwate bulungi byakuduniya byawedde. That is how simple life is. At the end of the day, point the tubade to call anti-government if we trust. Trust here you. Ejja kukola buli kimu beba yagwa omanyi gavumenti engunjufu zejja nembuyinza balekulira no nekyokulekulira nta butalekulira ekyokulekulira gavumenti ekisisaawo gavumenti y'Ebungereza teyina
Semateka no ina semateka okay ne bisanja ne government prime minister bafuna mwenkenyera kyalabika abantu bakyayina tebakyamina mu bwesige addayo n'ateekawo akalulu ekyo afuga abantu nga bamukakasa bw'oba tebakyakukakasa ng'owetekoona mala olutwaliri mu kampeni omukazi omu n'anvumira kanyabo nvumira bwere tugenda kulonda lwakubiri tunvuma gwe kunga abasinga obungi baleme kumpa gwe kunga abasinga obungi baleme kumpa tojja kundabako kati kujja nonvuma obuvumira bwerere nolwekyo omukazi n'atunanga ni maama wange nonya nange businga bungi akakobo nakafiiriddwa dda era nzikiriza naye tonvuma nekyoba okola ate nkukkiriza mu demokrasi kunga abasinga obungi bagende nekyogamba nze tojja kundabako ng'omubaka wammwe kakati aliwa no bano basaanye kwesesetula oteekawo akalungu omanyi oteekawo akalulu ng'otegedde nti kati kano akalu kenteekawo ngenda kwekiziitinga naye wano ebyaffe ebyobululu si bye bitwala abakulembeze neta bw'oyinza okusigala ng'okyakola nga md bulwomuntu omuyitako taseka programu zaire taseka producer taseka era olugano omuntu omugezi ogamba haja tumanyi sigenda kudda basajja babaka mazima kakati otegera nti abakama abo naffe abakulembeze nadda ku ssimu Alex bakubira nagamba tofaayo tunakwetaaga naye kati wano batulima ffe bakaba baabwe naye nga tetulina waka Alex bagamba mwanga tofaayo sereko yagambye tunakubira tunakwetaaga presenter yankoye omanya nti presenter yankoye bigambo bidibye munani zakata kusabiri ono mwangana kukya nabbanja ne omubuzi wa polisi baganye abantu kuwa abantu emmere songa bakibalira mujja kusasanya ekirwadde kya covid endala ebintu kwekyo nako kisobolana ekusookera ddala maybe omanyi naseeka wange nga mubuuza because on average bw'oba osala zuhiye waka ofunayo abantu nga 2 ababaawo oba ku kyalo 3 ne mwana ye kati nkole ntya sanjagadde bantu kukuŋŋaana bwe batyo nga tusala entaawa naye nti aleete niya genda olamuze nti bakubuulire ssente zeegula oleete niya mu ssente zennyini ozigabe nga zuhiya kati obuzibu gavumenti bwe yakoze yagenze neyashuminga nti mu kyalo wa boda yasigala akola oba avuga wa takisi ow'omukyalo yasigala akola first of all owa boda w'omukyalo avuga ava Kampala avuga ava kutambula obuduuka bw'omu byalo ababugulako babigere oli atambula n'agenda wali n'agula ebintu kyova buli katundu mulimu akaduuka kati tewaliyo ate mu bwavu batunomya abakyagula ebintu ebyetaaga booda okutwala ekitereke mmere va kubeera ab'Ekampala bagenda n'agula ebiwere nakasero mukyala abantu baavu batono nnyo kubanga emitwalo 10 gireeta kilo z'ennyama ziringa 6-7 ezo wetaaga zipangisiza wa boda ng'otambula wali ozikwata kubawa n'otambula n'ogenda maybe olwaliro bw'oyingira edduuka n'emitwalo 10 gya nabbanja sente by'onoogula teweetaaga abikusitulira tewetaaga akaveera ka 10 tewetaaga akaveera ka 5 mugwagula akabijyamu eby'emitwalo 10 n'ofuluma n'okola ki n'ogenda okujjako ng'oguza ebuwunga bwokka kakati abantu oba n'obagamba nti tobawe temugaba mmere ti aba nti temugaba mmere question eri nti
lwaki bagaba bulijjo bagaba bw'oba togabye bw'oddamu nti lwaki bagaba waliwo obwetaavu ng'omanya nze mbadde n'abantu bewange eyo waliwo omuvubuka omu omanye abantu batiisatiisa nnyo naddala bannabyabufuzi wa booda yankubira ndi ku stage ali ku stage natadde mulawuti erabidde waliwo bakigatto bange ngamba kati wano tetulidde emmere tetukoze ekinaffe enjala etutta ne ngamba kati siina ssente naye benaafuna omusaala nja baleetera ki benaafuna omusaala nja tutunulamu oba mmwe musinga obwetaavu kubanga abantu bangi waliwo gwa bodo at least wazze ku stage olinawo gwolinda naye waliwo oli wakatale k'omubuulo gwe baggala nga talina jjajjaawe yaviira ddala ewaka kati gweoyagala gwe mbansoza kubanga gwe owekuŋŋanyako ne ku stage awo notekawo social pressure ne waliwo oli nega nja kukikolako assessment ndabe mwana onaatekayo akatambi ngaalowooza nga ninda biteeka ku social media actually nze nakatambuza bwe yakateekayo nze nakakwata nenkasa mu group eziwera zikatambuze because at the end of the day muteeka okumanya nti abantu bano abagamba nti emmere gyeri balina obwetaavu ate obwetaavu gwekyoga nti tojja kubawa tebuvaawo kati gavumenti okwekangabiriza negamba nti abantu tebagaba gwe kitegeeza teekawo engeri gyokola ki gyogaba you can't create a vacuum nolwekyo nze ndabanga ebyo nabbanja ennyini alina constituency mu campaign ezasooka ziri food distribution baminisita be basooka okutwala emmere mu byalo gigaba era ojjukira nga Aruna Kasolo n'omulala nga bakutte emmere ne bagitwala mu bantu bw'obeera ng'oli mulonze ng'abantu bakulonze kati nze waffe abaddeyo ekizibu tulina ambulance emu ebutambala nkubira decision omukulembeze gyolina otekinga tulina ambulance eki eddwaliro lirina emmotoka eki yebadde etambuza abasawo yebadde etambuza eddagala kati nga batyo gitambulizaamu aba covid obwetaavu obuli mu byalo mulina emmotoka emu yetambuza ate abajjanjaba aba covid watwala doozi ezigema bina bonna kyebabagema kati questioning eriwo dokita alina okusala wakulira eddwaliro agitambulizemu aba covid ateke n'abaana omubuzibu oba asigale nga atise abasawo bo batambula n'ekizibu kye baleese ng'omuntu owa bulijjo bebaga nti omulwaddewo nti taata wa alwadde covid ate gwe olina omwevugira kazitegeeza naawe ng'olwala boddeeka nga naawe olwaza abaki nolwekyo mu society ekyo mu lutalo olwa covid ekyabadde kiri very agent kubafunira motoka ya ambulance yakubiri nga tonakola birala byonna ng'ekyo nakyogeramu neddogera nga nti obukizibu kati kyetulina scientifically tetusobola kutransportinga mulwadde waki ekyo atwine gaagala omukubire tiye ajje buli kiseera omutukolere ki otambuze abantu be kati ebyo mu byalo nze ng'omukulembeze une specific need naye atwino ne minisita babagamba okugenda okugula emmotoka z'obujjanjabi bagula pickup bagula pickup tetambuza muki mulwadde kakati gavumenti bwoba ogamba nti ababaka tebagaba mmere kale bonna nabo bajjayo ambulensi zaabwe gwe gavumenti oba transporting abalwadde because kati zonna ziri mu byalo ezisinga zababaka zabakulembeze zobwanakyewa bonna baveemu so kikyogamba kyetutakola yes teri muntu agenda kukola risk agende nga agaba mmere ate akisansanye n'obulwadde very simple nze nsobera gavumenti yandikozeewo mu kino ekyoga nti ababaka tebagaba abakulembeze tebagaba genda obubawe teeke bere waba RDC baba bataddeyo balyayo mu byalo bekangabiriza n'ebimotoka bipya gamba ba RDC bo bagambye nti emmere bagitwale ku district yes kati no si kutwala kati gwe bagamba nti otwale ku district eyange ebutambala eyange nze gyenyina gyolina kati nze abajja okunsaba mbasindike ku district Dr. Kakungulu n'atugamba naga nti emmere ejja kuvundirayo
temere yinza okuvundirayo eyinza okulundirayo kati ebyo byonna gavumenti ng'eyagala okubijjawo eteeka emmere mu disitulikiti emmere etambule mu byalo era terajja kuwa nga gavumenti ewadde kati gavumenti enebeba simple bweba terina byakuwa bweba terina byebegaba ekiteeke ku disitulikiti egala abantu mugendeeyo waba RDC waba asirikale bagende bagaba emmere bweba togiwaddeeyo towa mateeka gavumenti engunjufu kyeyandibadde ekola kwe kubuulira bano abalinawo abasobola okuyamba ku bantu tibemuba mugaba mugabe bwe muti kyenandisuubidde nti emphasis should have been omanyi bantu balina olutalo ku buveera ng'abantu balowooza nti olutalo lw'obuveera lwakubuwera olutalo lw'okuveera kwali kusomesa abantu nkozesa yakaki yakaveera kwati nga tekinologi atuuse kati oba toyinza kugjawo social media oba kiki no olina kulongoosa nkozesa yaki ya social media so si kugijjawo so gavumenti yandisitadde maanyi mangi nnyo n'obulango bungi balina bilioni 8 ez'obulango bandibadde bakuba obulango bungi nga bayigiriza bilioni 8 nga bayigiriza abagenda okugaba nti emmere bane bemuba mugigabe bwe muti bino wammanga mubikole ki mubikole nolwekyo gavumenti betugamba olwaleero tikyeyagala okukola kuwera kugoba ki mmere no emphasis giteeke ku kusomesa abagenda okugaba nebebabawa tibannange mweyise mutya bwemuti simple sirowoozaawo nsonga ndala nnyo gavumenti eyo ey'abavubi ekyo kyesobola kubanga gye baatuwa kati bwebawa gavumenti ey'abavubi mumukkirize nti abavubi be batyo batambuze ebiki ebintu byabwe ensonga twatandikidde omulamu ogujjukira omulamu ogujjukira kansooke malirize ensonga y'emmere kubanga mukama wange agyogeddeko bulungi tekirina actually kiri nti omuntu bw'omugjako omulimu gw'alina okukola omuntu gw'omanyi nti noguno gwe mulimu gw'alina okukola gwe n'ogumugjako nga gavumenti olina okuba nga omutondeddewo ekirala kyagenda okujja mu ssente gavumenti okeera obukezi neggala abantu neteeka abantu ku muggalo kwolwo lwe yali alina okumanya nti abantu bano abali ku muggalo badde balina okuba nga balina emirimu gye bakola era balina bwe babadde bajja ekyokulya tebakola lwakuba baagala bwagazigenda kukola amini kugenda kwejalabya bakola kubanga baagala okujjuza embuto zaabwe baagala okulabirira famire zaabwe baagala okukolerera abantu baabwe n'ensonga lwaki bajja okukola kati ekyo bw'okijjawo bajjeeko ebisoboka ebyokwejalabya naye balekeera omuwaatwa gw'okuba nti basobola okulya omuntu osobola kuba nga omugyeko omulimo naye ate notamugerekerawo muwaatwa gwakulya noleeta programu ennungi nogaa nti kale ngenda kuwaka abawejjere ennyo naye mu Kampala muno mukulu Medi bantu batono nnyo abakyasobola okubeera ne ssente ezisobola obatwala ye ne famire ye ennaku 42 nga takola ki nga takola bantu batono nnyo ennaku 42 ogaddewo bizinesi ye takola naye ng'asobola okwebeezaawo ne famire ye obulamu ne bugenda mu maaso just kulya kwokka kulya kulwala renti eki abantu abo tebaliwo so omuntu avaayo nagamba nti abanaye kankwatire kati bano abali olinze emmere baginone mu maka ge banga abantu wesulamu ogwotaaka ne bagamba naye gundi uwe tulaba bakiri emmotoka ziba zikkirira abaana be baba bagula emmere oba tugende olinze bajje ku geeti oyagala bakole batya so buvunaanyizibwa bwa gavumenti bw'oba ojjeewo omuwaatu omuntu afuna ekyokulya okumuteerawo ekyokulya era buvunaanyizibwa bwaffe ng'abantu n'eddiini etulambika bulungi naako obuntu nti olina okugabana ne munno muntu bw'obeera olina ky'olina no tosobola kuyita ku muntu nga ye talina kyalidde tosobola kuba ng'ewaffe eri ewakiso ababoodo obasanga ono obayitako buyisi bw'oba oli ekyannamukaka obayitako buyisi nga tokimanyi bali bubi ekizibu mpozi nakyera ekijja nti ate wojja n'obayamba abatafunye ate nabo bafuuka kizibu oba kyega kyendegeeza bafuuka kizibu eri gwe ne balowooza ososola ng'ate technically kewabadde olinawo akatono kewasobodde okukola ki okugaba wabadde olinawo tugabe nga wano wetwali tugaba nti ofunyewo miliyoni 9 nti abanaayi buli muwanga agamba nti gavumenti
Uganda abantu gaba emmere iyo ebawe olumusa gwe tulina minisita wa Kampala Kyofa Mwai Honorable Kyofa Kabuye ali ku task force Sabasooka buze kwatuliza minisita buze kwatuliza se atuwemmere minisita sokera kufa bakulinanye tuve wana abantu batuge twabadde n'omugadi ne minisita ali ku kyemmere olemu minisita buze kwatuliza se eddiini yaffe gye tusoma ega nti bw'oba ogenda okusaddaaka soka bamumakaago tubaleka nga bayala n'ofuluma bwerusebneyaffe gamba bwe nabanga mpulira enjiri nasookanga banaye balabisiza nnyo mikwano gyange nga neesiimye nzaani atuulako n'onalebo muwanga wano muwulira kozaya bwe katalijirya naye omukama w'amaanyi nti tuli fembi sebonalebo muwanga nsaiza okulaba sikulabyeyo mu parliament obaddewa mbadde ku Zoom kulaba modalite gavumenti gye yaleese internet bya Uganda etaddewo embeera kati ne bwabeera ewe butamu asobola okuteesa nedda bagalawo Facebook nedda NRM yagalawo Facebook neffe tukyaliko mu ngeri yaffe naye ngawo Facebook bagikola ki bagigala Honorable Minister Kabuye Kyofa ono Mbaka Sebamala wakisoma we Chana Mukaka wa Democratic Party yajja omukama wawo omukono gwa ddyo Honorable Mwanga Kivumbi ate asembayo ku mukono gwa ddyo wala ennyo wa FDC mukungu FDC Harold Kaija tubeera nabo wano olwakusatu twagala kwebaza okwondesobola okutwegattako ensonga gwe yakuleesezza ensonga nyingi ziri mu ggwanga ekyokugaba emmere oli kakiiko aka COVID-19 sente tezinnatuuka abantu baagala okugaba emmere mubagaanyi ensonga tukyejjagala nnyo ku nsonga eyo ali ku muzinda Honorable Sebamala mbadde mmaliriza mu nsonga eyo ey'emmere ng'amugamba nti ak'obuntu tekakukkiriza kweta ku bantu ekyo kimu ekyokubiri batuteerewo engeri gye tulina okugaba abamu kuffe twasobodde okukwata sente ne tuziweereza naye gwani aweereza akasente akaka ak'omusaala okaweereza gavumenti ekyalemeddwa okaweereza ate n'abantu baziyombeddemu abalala tetufunye abalala tebategedde nti zabadde z'abantu abateesobola bokka gwoziwadde naye wakiri asazeewo nga naye gwoziwadde osuubira teyesobola naye ate n'asobola jjajjawo yasigadde ewaka kubanga yajja okusobola okugula sukaali n'okukola ki n'okulabirira oba aguleko sukaali naye ne sabuuni nga ye ali bubi naye n'agamba jjajja kansooke muwe so awo eyo embeera gye tutuuseemu simanyi bantu bano bebakola ki bebalabirira kubanga abantu bebalabirira ddala babamanyi abantu abo beetaaga emmere ate bagyetaaga mu bwangu ate tebagenda tutunulira ng'ababaka ng'abatunulira ebisiikirize era tebagenda kutunulira gavumenti nga bagitunulira obutunulize nga tewali mmere bwe tuli bataasa butaasa kizibu kubanga abantu basobola okuginoonya basobola okusalawo bagambe nti gundi yalina emmere mu lusuku lwe katugende tuteme twegabire nakyo abantu bakisobola tweyanze omubaka tweyanziye Honorable Minister ensonga yeeyo ng'oli kakiiko ka COVID mu kibuga Kampala kana abantu miliyoni 4 abantu baagala kumanya ensonga kiki ekirina okukolebwa kyekigaanyi tukole kituva tutya mu mbeera eno mututaddiye mukulu Medini yaza nekkiriza era mu ddakiika ezo mmale okwozayo z'abakulu bano Honorable Sebamala kuyozaliza munange kulika ekikulu kati yavuddeyo eri yazze mu kyoto yatuuse ku ntebe eyo kya era bwagembe wano negamba ok webale kujja eyo gyebatuuse yeki yemeeza luli abadde alowooza nti bano bazanya kati kyekyo ate noono kojja wange abengonge bibanzaala era wama omukadde nakirijja nkulamusiza kuwamanya abeera ku ka CBS kano ate natakyayogera bulungi kasitooko kamutawanya naye n'omwana n'alyoka akasalako ssaawe ojja kumpulirira
soko jja Kivumbi munange webale yoga okuyitawo webale ate webale kwereza abantu bebutambala n'abantu b'eggwanga olwo nno mukulu Kaija yetamanyi naye nja mujjukiza gye twalabaganira edda enaluvulaawo ategeddeyo so tweyaza naye amenaluve muwulidde minisita antike etundireeti naye ekituufu tuva tutya mu mbeera gye tuvaamu yeetaaga ebintu bibiri mu mulimu gavumenti. Ekisooka bannayuganda be bali kugumiikiriza naddala bannakampala kale kansooke kube beninako obuki obuvunaanyizibwa nakampala n'emiriraano nakampala bannawakiso bannampigi bannamukono mwe bali kugumiikiriza ennaku zino 42 tuzisenvudde era bano ababalizi abangu tugaza mwenda onale ku Kivumbi sezakyo gotera okubeera owabwino so kyekiddako ye next step kyetunoonya nti exit strategy eriwa post strategy eriwa kati saawa eno webadde nzija mpuliriza nze neyesinga okunyoonya mu bino byonna kati si mmere biki what next ekyokubiri tuvudde tutya mu mbeera eno wewali akazibawo kyekituuza ku lukiiko luli nabano nno kwe bakiikirirwa ndowooza Honorable Dr. Abedi Bwanika ne Honorable Dr. Bamisa Kyono w'Ejjinjaawo so kyekiddako ye issue kyembuuziza okuwa emmere kirungi ekiva mu minisita okuwa emmere kirungi naye ekizibu enkola tukanye obuzibu obubaddewo mbadde nabe ngamba nti sinnalabayo bantu bakuŋŋanye 20 mu kifo kimu after 3 days oba 2 notawulirayo nti abantu 3 oba 4 covid yabakutte how nange simanyi era kwaba abasatu omu alina okufa ogenda okulira 2 bali mu intensive care omulala omukama alina bwayamba so kati ebintu bino byemuwulira nti emmere kituufu twagala okugaba naye enkola ye issue nange kenyini kinnuma eyo waffe enfuluma ekigobane ngamba oba kampeeyo kano issue olwokuba nti Honorable Ssemamala ye wanaba agaba emmere ye tayagala kukola nga ffe twakoze yisa ku ssimu ekole ki etuuke kubanga ye alina akalala kabaza at the end of the day yekigendererwa kye tugiyita political capital kakati gwe bwoba ogigaba yiyayo amagezi amalala wakiri okiteeka wali ogamba gundi oliteeka wali ogosirike obugambe bajje omwomu nga Zaake bwe yakoze kali Zaake yatadde mu kisaawe Zaake yatadde mu kisaawe kali yabaddeko kaleko olw'ensonga teyakuŋŋanyiza bantu baki naye ate nakyo bwokikola tolina kontrol ku bantu nti abantu kale omwomu agenda akole ki alondewo kyekizeeta obuzibu enkola Mwantu ki abayala omuyala taba na mpisa bantu ki abayala bogenda okugamba nti mutangu waliyo ne bannaffe abagigabye bayidawe ne approach minister tusomese gobo onoleeta kaŋŋambe kati ono wekyanamuka simanyi nawe oli mu bizibu byaffe neggulu likatuli mwe mulina bulungi ko mulima bane mulina kamere ono wetambala agira fayini abugye bali naye atisti talinga we Kampala owuwo talinga wawa newanga alinda avudde Kampala gwatwala talinga we Kampala wegamba talina wajja muwogo ye talina wajja kati akusomesa banga abeerubya medi nga bwomanyi Lubaga division ye talina wasobola kujja waki kabo nenina omukisa era n'essanyu bakedde kunkubira nti awo nali bakasente twakalabye koze bannange bayibuli egamba sibira akatono k'enkwate koba okola ki okwata era bayibuli etugamba bwaba otambulidde yagala munno muliranwawo nga bwokola ki era yekino ensonga kyewe nali Nabbanja ye kati kyetulimu twagala munno nga weyagala kamwetooke nti Nabbanja aganye nenanga aganye tujja bakwata ati kyeŋŋambye enkola erina kubeera etya enkola kubanga enkola gyenjagala kugambye abantu 20 ojja funayo abantu 5 bakugambe bafunye covid netujje wano senga medi tuze mu kizimbe tuna abantu 20 tetusobola kuva wano nga tewavudde 5 abalwadde omunaafa oba 2 ne bafa 2 ne bagera mu intensive care fena tumanye okujjaja ba covid si kyangu so abantu ekintu tulina kumwinda tusoke tugumiikirize tulabe mu nakumwinda kyekiddako nze saawa eno kyenenoonya kati mu bakulu bano kiri kimu. What is the exit strategy? Kugema. Thank you. Naye ate sagala tutuka kugema mwaga Kivumbi agambe ekundi tokola ate simanyi biki voluntary okimanyi ekyaleeta obuzibu kajja ono musomesa lwakwa katayiza okwebuzaabuza kanjogera ebibye kayija tubadde ekyaleeta obuzibu ne ku luno
kumpi abimu babya portioninga ku baana naye ate bwe bana abasomesa bagamba kyofa abaana si bazibu ffe abakulu ffe baki kuba abaana tubasibira mu ssomero ne babeerayo naye ffe abakulu ffe abatambula tica neyekobamu neŋŋenda ate tica ate abasomesa bennyini be baŋŋamba nti ate ffe abasomesa olw'ensonga tugeme voluntary kooti biki uganda bwe tunaggwamu ekintu ekyo nedi walabako nga batugema meningitis nze nali ku ssomero enamagunga tetwakubaganya na birowoozo akasujja kamulama bakakugemako ffe bajja buzi paledi kumaca cucu tetwakubaganya birowoozo mulama teyagwa mu uganda poli yaweddemu atyo netukugambye munege kola kino otaase kino kati abantu bamaze kola ku weevu 12 n'obulumi obugenda mu maaso ngemwagamba katwegeme awuliza ayagala kumanya oga nti enkola gikomansiziteko okuteekawo okugaana kati tukole tutya oba basooka balidde ennaku 9 bakimanyi bayeyamagezi amalala enjala nga bweruma abantu oba omuyala nti lindako ekyennaku oluusi tuyinza okwekwasa anti ekirala enjala kituufu eruma abantu naye ate saagala tukikozese ng'ate tutwala abantu mu kufa tulina wetugamba essaala yaffe ffe gyetusoma kitaffe ali mu ggulu twagala kututwalibwa kati so njagala ababaka bano temututwala mu kukemebwa totwala bantu mu kufa ne kati obubi buno mutuwonye covid we bubi nkimanyi onabasema yagala gy'abantu bekyanamukaga mukama yebali naye tobatwala mu kukemebwa nina ababaka bendabyeko baŋŋambye nze kyofu okuva lwagera bwetusiddangakowa waffe bakiikira constituency olyagamba nti okuva wenava esiddayo lwaki era ebintu ebimu babikoze ngaomukulu bwakoze olwaleero mu paliament bateesa n'abantu babwe ku zoom ne bagamba nti atugenze kupalika ngambe mugombolola y'empenja ku zoom so kale mbadde mbasaba tusooke tulwanyise enkola yesinga okuleeta obuzibu naye nga kitegeeka bannange tuli wamu ffenna tulumu wamu era ne gavumenti okuvayo n'akasente kano ate n'okuddamu kiri nti baani biki gavumenti okuvayo kwe kutunira ku bantu abo abatono ennyo oba section eyali ate obubi esinga ku balala ffenna tuli wano sente zituuka ddizo bazifunye kampala yekka nga sitaddeko miliyoni abantu emitwalo 12 mu mukaaga amaka emitwalo 12 nkaaga mwana zamazibwa kufuna sente listen ffe twapulaningira maka kireka gavumenti eyamu yakola bantu twagamba amaka gavumenti lockdown eri ewedde lockdown eri ewedde mwagamba buli mutwe akawunga kilo bweziti ebijanjalo kilo bweziti lesson land kati amaka bwe banyina amaka nga mulimu abantu 10 n'omulala nga mulimu abantu 3 omulala mulimu abantu 2 ekyo mwakirowoozaako ffe twagenda maka lesson land honorable minister Chof kamubuuzi osikirira constituency ate kati olujaba nkigwe omanyi ebizibu by'abantu gwe mbimanyi gwe abaana bali happy bakikirira Museveni constituency abagita Museveni amaka intervention yenu yali kuba kumaka tetwali ku bantu kati amaka go mukibuga kuno ffenna tubimanyi batano yes saizi egira mwaliwo egira gundi n'endala so ng'ekola emitwalo nga 78 mnakwana mu 2 mugaba mmeka emitwalo 10 buli maka buli naku 23 it's okay osobola okubala breaking otya neffe twagambye buli maka ye government 23 family buli nakwana mu gina maaso emotoka ya gavumenti
ovuga ovuga ya government dinda mukato wano bwetunyumya wano bwetunyumya kibaji bwetunyumya ekizibu kye tulina bwetunyumya bwekityo saawe eno omuntu awuliriza owekyennamukaako owebutamba tayagala nakumanya motoka mwanga kivumbi ayagala gimanya saawe eno ayagala kumanya bakuwadde saawe eno bakuwadde minisita tuna minisita naye kyebagala okumanya si motoka mwetambulira bagala kumanya minisita programu eri etya etujja mu kibi ekibisawo eno kya covid ekibuuzo kyange ekyo kyembadde nakise okubuuza minisita tebabakwadde ya gavumenti kati zebakwadde emotoka yababaka palamenti ogenda kati challenge gye tulina tugenze n'omuntu alo atandise okudivertinga eyo tugisa discussion kakati kankubuuzeyo mukulu Medi njagala kubuuza mukulu Mwanga Kivumbi emotoka ya gavumenti netali ya gavumenti ekwataganidde wa ku covid saawa eno kyetunoonya Muwanga badde mu parliament ebisajja bimeka bitano lwaki buli kisajja agula emotoka nze nkubuuza lwaki kuluna ngambe Muwanga njagala ngambe nti miliyoni oba 10 okay bibiri kyofa zizino bazigulemu gundi vaccine nze kyo kakati kyenoonya mu bantu era kati abantu bonna beesisinkana bagamba thank you very much mpa vaccine bobo kakati Muwanga nze bwanaapa ngende ebutambala ayise noziteekako condition bateekako condition nti nze vaccine wange egenda gamba Butambala onooba nyambye nnyo kubanga enkya nga tutumizaawo AstraZeneca nga tugenda Butambala gwange mabaki kitegeeza tebatumyanga atubuulire tebatumyanga vaccine abantu baffe beefiire teri vaccine okuyamba gavumenti yammwe esolooza omusolo buli muntu ku musolo gwesolozezza nesaba emiliyoni 1,300 egule vaccine ne basooka twagiwaako nadda sente eziva mu musolo gwaffe eziterese buterese gamba terina wakugula vaccine naye wano egamba tugiwe ebibiri minisita agamba yamanje walitunda ludda waja atagamba bakamabe babadde wali nga bali mu kugamba tebalina wadde vaccine bana prime minister agambye ne minister wa health nagamba mwatuwa sente tukkiriza ziri bweziti twafunyeko abagenda otuwa doses za miliyoni emu z'abantu miliyoni emu esente ezisigadde zikyali ku akawunti tunoonya atuguza obaddemu mu palamenti ate nga agambye ekirungi takugambye sente sizirina abazirina zemwampa zina nanyonyola bwati kanyambe Mwanga Kivumbi kajja tabaddeyo nanyonyola bwati nti abaayi ekirungi demand ya covid ya vaccine eri high era twasasuddeko kino tugenda kifuna feni nenda tugenda ekikulu network ebadde mutematemaako abadde Butambala network ebadde mutematemaako ayingirewo kakati kyensaba kambuuzeko ku minisita ogambe twagala strategy yakugulawo game changer ya vaccine abantu okubagema era nawe amuhapeti buli omwakkiriza game changer ya vaccinating people ewange mu district jenve tali Kampala Butambala mwatwayo vaccine bina mu kinaana ku mitwalo 12 for essential workers kakati jaha that means the population ya bulijjo teyinaayo wadde omuntu n'omu gwe mugenda kugema ono badanti olwaleero manyika nkule gundi wakajja mu budget eyaggwa twawa gavumenti ya Uganda amagezi ne tugigamba nga weetaaga miliyoni 7 okufuna vaccine okugema abayizi abakadde bonna abali vulnerable group and essential workers bwe mwakola sente you chose okuteeka trillion emu ku defense mu classified bannayuganda ne wano gamba babakapala bitundu byakulwana ambulance tetubawa sente biliyoni 22
netwala nti wakiri mugende muguleko ambulance era zi 10 sebo ngenda kugamba 10 twaba wa sente mu ambulance no please mwazikuzemu pick up I can even tell you that's a different how does it become different it's kind of a pick up pick up za mitwale 3 eja dola mwagula jetano hali aliyebi tejiriyo kati ukampula ekirala kiriko sente zo nga mugenda mu campaign private people ze babawa mwazitwane muzinonyamu obululu nekizifandingira mu supplementary so lero lwe mugikoze kakati gwe musajja gwe soka okuleko katebe kati wetegereze gavumenti gye wagenzemu wekola wandiddayo mu mafuta abantu bamamba wesuubi minisita bannakampala naddala mwoli neggwanga lyokwagula minisita wa uganda yonna ambulances bano ze bagula ono byatayagala omanyi yakutayagala kwogera mazima tajja kugamalayo ambulance 10 era omukulu azitugambye bulungi kwali yabeeti era sitoku ya ambulance gye tulina mu uganda 294 ekyo nakyo kibadde 294 yes zambulance era kampala sigendeyo kampala nina ambulance 2 zikola 24 ne kolosetange ekola 24/7 kakati sawa ile subiri tulagala kwa bana Uganda zili 30 billion zezagula pick up era buli pick up bana ekibaluma pick up bagigula emitwale 2 ejja dola bobaloza tekiriyo kyekiri kati etano ejo sigimanyi nza accountability gye nayo emitwale emeka 2 era kwe kuleta pick up ezigenda okubera mu district season eza Uganda 10 ezo kakati subiri njagala kwa bana Uganda ekisooka fenna tugende tugemu bwe tunaagemu obulwadde buno mbulabye nti ne bwe tunakola tutya tuyisa kulwanyisa tugemu ludda wa vaccine ludda wa those are the two questions sinzirwa ludda wa question chenjagala genda no minister mwalese vaccine kusobira vaccine milioni bagende bagemeyo nija katu omukisone minister ali mufundo honorable Sebamala mujikise ali mufundo mugambe ndi minister oli minister minister yali vice president ngamugamba yaje vice president ngamugamba kino kikyamu honorable Chofa oli yaje vice president ate ogulira minister omulya binokukaza ogamba abantu balabe ebintu yaje vice president ogulira minister honorable Sebamala honorable Semumpa honorable Chofa tulina honorable Chofa honorable Mwanga Kivumbi ono Chofa gwolaba honorable Mwanga ono Chofa gwolaba bano beba president beyagamba abaana ba DNA bakitegerese bano BNRA bebaleeta yalyanga buyikiyiki byavuddeyo avudde buzimu masafu ali mu nkoko nzungu alya buli kati twalinangayo taata waggalabuzi yalinga aweza muri BBC omutakomenyesiragidde kakati oyo bebano batabani baabwe olinga yaweza mawulire BBC nebalanga nnyo otalo NRA nekyofa mutali waggalabuzi kati kyofa abaana batabaguzi nja kuwayo wakiri babiri kati kyofa obufunewo obateeka president beyagamba kayite ba NRA abaana baabwe bwe bategera ekintu kyabwe bebano ate ye yalwana nabo bwatabayamba kati singa ekintu kimubaako bantu tebajja bamanyi minisita yatumaliza ensonga kati mukwane ekisinga okulu abantu essuubi nti mututaddi enteekateeka nga bwetambula minisita vaccine kazituuke kubaga vaccine ogambye ekkuba eririwo lyakugema abantu Denmark etuwaddeyo leero no yatuwaddeyo sente ezaffe zigula ddi zigula ddi minisita sente ezaffe abadde mu bamuwadde accountability bulungi ekyondikoto kirina kikino kyogere bakuwadde bulungi accountability kakati kyesaba abantu bagende ku health centers eza gavumenti okugeba kwa bwirire bagende okutandika naddi
katutandike ti covid CBS yes vaccine bwenetuuka ara birate mu science ago mazika wakayima galinze kuwola milioni 21 n'ekitundu ezigenda okugemebwa vaccine ezijja ziri miliyoni 1 bakagemako miliyoni 1 ezijja ziri miliyoni 1 vaccine bwetuuka tujja kujja ku CBS era tugambe nti abaaya b'Ebutambala Gombe mugende bakole ki then wano Empenja mugende bakole ki Masulite okimanyi ekyewaffe Kapeeka mugende bakole ki so mbadde nsaba bannayuganda mwena nga babageme betunamala okubagema tukuliatinga resistance eno ngaffe okikaffe abewaffe mukimanyi ab'omulukoola tuteekewo resistance ekintu tukigule eggwanga ligende mu maaso bannakampala badde bakijjumbidde era nsanyuse nnyo kuba ndalabye ebiseera ebyo akabaddewo buno doze zibaddewo fokwezi miliyoni 1.2 kumpi corporation esinga evudde Kampala bo bajjumbira ne bagenda ku buli health center y'omu Kampala era ne bafunye sente mirundi 3 ngenda bakola mutya ku simu oyo mbadde njagala mumanya n'ekyo kisoboka ewali kibadde tekinnasoboka simu bagisibye oyo bwe baba oyo mubbi omanyi bano batulagira nnyo mubbi nga musindikira sente bamusindikira sente essimu bw'eba ebadde ng'eri registered mu linnya ly'emirundi 2 ng'eyo tukola rejection tumale okwetegereza era muntu obadde ofuna sente omulundi ki naye abantu abatalina namba afuna asaawa eno bagenda kufagamba ekyanamukaka bino tobiri katusoko birekere owulira bwasosola abetana mukakafe tetuliba vulnerable abatalina simu mbadde mubuuza batugamba batalina simu abo bagenda emotoka ya Post Bank egenda kutambula ngegaba yetandika ddi kakati leka balina simu baggwe eyo ne program tujja kikola iyo ojagazaaki oyagala tukugambe eri wali badenya kumubuuza omuntu aba alina omuntu yafudde eggulu okyegedde kyentegeeza endaga muntu ye weeri n'erinnya lye lyawandikwa n'essimu ye yasigalako okyegedde abo be basinga obungi abaafa naye ng'essimu zaabwe abalala be bazikozesa nga n'endaga za muntu bw'ababa bamuwadde sente mugenda zirondoola mutya kati ekizibu kyokoze kiri onalebasabamala ofudde national id ogirese n'essimu yo gikoze kakati aligestaringa yandiyesibamala no baba excludes erinnya lyo kabuye kyofa lindako basobola okuligesalinga abantu abataliyo erinnya lyo kabuye kyofa kati kankusomese kabuye kyofa njagala sente yayagala okunsookayo naye tetudduka ne tuyise ewaffe kakati nze kabuye kyofa national id yange cm bweti essimu yange 07 weziti kakati tusasula tutya kabuye kyofa atalize ne national id atalize n'essimu ye kati gwe bwoba wafudde omukama akuwummuza emirembe bino bikole ki era tezijja kugenda era byebimu kubireetedde abantu abutafuna kisente akyokubiri yafa amaze okuligistaringa medinsereko ayina essimu za mirundi emeka era ezo babadde nga yeyo banki gye bajjamu mwami Kaija ne bateeka ebbali nti medinsereko tukiyita multiple registration kati kikirizibwa osobola okubeera essimu zo 3 netugamba teekayo emu bw'oteekayo 3 kitegeeza oyagala funa emirundi emeka ng'oyo tukugamba wumulamu so kati bana gurupu eri gye bagamba ekya Bavarian van egenda okutambula yejja kulasi bamala okugjamu bano bonna bagambe nti ono national id agirina naye ekizibu kye talina zitandikadde okutambula emmotoka esoko kireka ekyo kyamaye banka mwagironda muti eyo banka mwagironda muti banka si ya government yammwe bas housing finance wakitya bukola yosi yabo kanyo badeki jomagwadde akava mulimu kulya sente amakulu
amwe musire mbala za kunyo ndi manager wa kana soda baron wampa nito ko kubaza bubaka wange sati ebomba etwa ambulance kakusibule ndoza oli kubirala wani yabale kwe aluna kalima muna nchuka makuli ya bakulu mbaramukiza nimembawiza na media kola za association kawe yagombi tu oyina katepa kugera n'okola ate gwokererwa mu studio oli wogeza okukyala irwaki asakumiriza okujonga ekigeza abantu bagakugenda omwezi onalebo kyofa mutuukaawo ebintu mubiraba mu mbeera tajjamu naye wembabuuliza amanya ani Sebagago yeza Kalema Haruna sebo munankyuka tu Kalema Haruna we mukono ndi memba wa Uganda Media Callers Association ekibuuzo namukono nsasudde ekibuuzo mukulu muli ane mwogera nga mulaga ebintu mubimanye bulobubi naye mukama wammwe ne mwagala okusabisa bannayuganda wawe bagenda okubafuniramu okugeza bwe mba ndi mwana ize naye bwe nkyala ewa bishopu negaana ebiri ewa taata byonna nga bali bwekola ki bwetusomesa bufunze obadde ogamba ki munnange bufunze obadde ogamba ki sofa mugezeeko okutuyamba bannayuganda basobole okubenyumiriza okulembeze bwe mulimu naye kakati bakimwagatibuumba kadde basebwamala balina ggula mmere temubakkiriza mwe mukoze eki nga gavumenti webale kibuuzo ekyo hallo sebo webale kuweereza kale munnange amanya nzaji makolo kavuma kibuga omulodi kyakulembera nsereko nankiikidi abakulu bonna mbalamusiza bannange bwe tuli mu kujeera Wilsoni ensonga bazimulungudde naye mukulu kyofa njagala nombuulira ebintu bino bibiri lwaki olowooza buli gavumenti yammwe lwevaayo nebaako kyegamba nti mwegemese abantu basooka gaana kiraga nti bagiinamu obwesige oba tebakyagiinamu bwesige ekyokubiri lwaki olowooza abakulembeze baffe bakawalya bansuubugappo n'abalala baalanye bagaanye okukwata emmere bagizze mu task force kiri nti emmere yaweebwayo omulundi ogwasooka teyakola ki teyatuuka n'ekisembayo olwaleero nfunye omubaka omu wekawo empaawo ambuulidde era nti alina ne bwino baddira ssente minisitule y'ebyobulamu n'ezisaba nga zaggula ddagala ne bazigimma ne bazisa ku akawunti y'omuntu atalina mu minisitule mbwe furansi gye baali balina okugula eddagala ne litakola ki ne zitatuuka bo balinda ssente batuwa eddagala otangaaza otya bannayuganda eddagala lijja ddi era lituukirawa tukimanye nze makolo kavuma hallo ebulirwa wani olamusiza nyiso amanya n'ekibuuzo bakuwabulwa kyalongo setumba semu njagala kubuuza mu studio embeera eno kubanga bamulimu bamemba ba palamenti lwaki tebateeka ne bagamba gavumenti lwakati boya yaliko ne bakumi abiri bwana nege bafunye milioni 200 kugula motoka kakati njagala kumubu abiri ntono bibiri bafunye milioni 2 ababaka ba palamenti motoka eno embeera gyekikyalimu nga bannayuganda mbi lwaki tebaleeta ne bagamba gavumenti oli akimpereza mukiganda bakabondese kitufu bazibadde hallo anze sirimu hallo ono minisita sebo bo bafunye wofuna alina wakiikirira bakulu balamusiza nebebaza okuteekateekera eggwangagavumenti yoekenyini ekikulaga bunafu bwayo egula eddagala bannansi bageme baddeyo bakole emirimu gyabwe liri wali minisita tumalize abagula musimu bawulire endowooza obudde
tweyanziza nnyo bannanekulokusatu ojje okumuwa obudde minisita mukama wange leero baŋŋandisa wa bbiri naye tweyanziza nnyo neyanzige mikwano gyange mwebale abawuliza n'abakubye nabanja kutasawa bbiri kindaze nti abantu